Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la tazuru qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'i wa an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi madha amila bihi وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. حديث يومبك محمد صلى الله عليه وسلم gitwagala okujamalisha okuyiga kyaffe olwaleero ekisooka abaanadamu tulina okukimanya nti obulamu bwe tuyitamu buno obwensi tuli mu kusoma na kukola tugenda kubuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero nga bw'olaba nti omwana omusomesa mu kibiina ebbanga lyoba omusomeseza ku nkomerero y'emisomo gye akola ebigezo either n'abigwa oba n'abiyita. Buli asomesa asinga kwagala abaana bayite, naye buli omu alabira awo nga mu beyasomesa mulimu abataafayo kutegeera bye babasomesa ne bagwa. Naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyamuleeta ku nsi nti message ye yali yansi yonna era nga ayagala abantu bonna bayingire ejjana, bategere byabasomesa, bakole Allah byayagala bayingire ejjana. Naye Allah agera abamu ku lunaku lw'enkomerero ne weesanga nga waliyo abagenda okugwa ebibuuzo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'emirimu gyabwe nga bagigwa babeere nga bagenda mu bifo nabbi byatayagala. Abanaayita Allah abayingiza jjana era nabbi kyayagala ffenna tuyingire ejjana, abanaagwa bakuyingira muliro waliyadhu billah. Enjawulo eriwo nti ebibuuzo by'olunaku lw'enkomerero n'ebibuuzo bya kabuli tebiringa bibuuzo bya UNEB bye bakusulako obusuuzi nga tobimanyi, naye bino ebibuuzo bigenda okutuukako nga babikugamba dde obyeteeketeekere. Mu hadithi eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza abantu ba umma ye nti bannange ku lunaku lw'enkomerero tugenda kuyimirira mu bbaliro, teri agenda kuvaawo okujjako ng'awadde ansa ku bibuuzo bina. Ebibuuzo ebyo ebina ebibuuzo bikulu nnyo, buli omu byategedde okubeera ng'anoonyeza ansa, kyokka nga ansa yaabyo eva mu mirimu gy'okola. Tosobola kubyanukula enjawulo gye birina, tebiringa ebya UNEB nti bw'ofuna akapapula ne bakubbirako ogenda n'okuraaminga, bw'omala okuraaminga n'otuuka ebyo yakubuuza ebibuuzo n'oyanukula. Bino si byakuraaminga, ate abikolera era tasobola kubyanukula. Ekibuuzo namba 1, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti an umurihi fima afnaahu, omuntu agenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe Allah bwe yamuwa. Obuwangaazi bunene, buli omu alina obuwangaazi bwe, naye okuva omuntu waakulira ne bagulawo fayiro ye myaka 15 okutuuka ku ssaawa eno wooli mu myaka 60, emyaka egiba giyisaawo ogenda gikolera accountability. Emyaka egyo wakoleramu ki? An umurihi fima afuna. Abantu boonoona obuwangaazi bwabwe mu bintu ebitabagasa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza ku buwangaazi bwo, agenda kubuuza ku myaka, agenda kubuuza ku myezi, agenda kubuuza ku wiiki, agenda kubuuza buli lunaku, agenda kubuuza buli ssaawa, agenda kubuuza buli second. Buli second gy'omala ku nsi Allah agenda gikubuuzaako. Kyobola abantu y'omuntu tokkirizibwa kwonoona kebere second emu. Waliyo abantu abagenda mu haramu, onojja n'omugamba munaye embeera gye mbaddemu ebadde ya haramu, n'agamba nti yiseeka olunaku olumu ekyolumu nakyo bantu bagonye mu haramu, naye n'agamba nti kya lunaku lumu n'alaba nga tekirina mutawaana, naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala agenda mubuuza ku buli sekendi. N'olwekyo tolowooza nti olw'okubanga olunaku olumu olabanga olutazisoba mu maaso go lujja kusoba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So omuntu agenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe. Buli omu atunuulira obwengeri gy'awangaalamu. Abantu agala okuwangaala, abalina emyaka 2 asaba aweza 3, alina 3 ayagala aweza 5, alina 5 ayagala 8. Naye njagala mujjukire nti obuwangaazi bwe musaba mugenda kubwanukulirako, mugenda bubuuzibwako owe ansa kiki wakolera mu buwangaazi obwo. Buli lwozibanga olunaku ne luziba, tuula olabe okuva wazuukukidde paka wozibidde.
wawo otambulidde biki byokoze omanye nti olunaku luweddeko nga nina ansa ennungi singa Allah aba antwalira mu kaseera kano nga tanaba kwebaka osooka webale ogambe nti ku ssaawa emu mbadde ku kintu gundi mbadde ku mulimu ku ssaawa 3 mbadde mu meeting gundi ku ssaawa 5 mbadde mu kifo bwekiti mu bifo byemubeeramu buli emu yemanyi wawa wabeera mu buli kaseera obeere nga omanya nti ebyo byolimu n'eyo gyotambulira olunaku weruzibira webungera ogenda kwebaka otegeere nti mbutuufu olwaleero lunemye oba bwe singa Allah ntwalira wano olwaleero nfunye ansa entuufu mbadde mu bifo birungi mbadde mu ddalasa nembeera ku mukolo gwa kuwoowa nembeerako mu kulambula abalwadde nembeerako mu kuliisa abankuseere mu mbeera bwetyo bwobanga ofunye ansa ojja kuba ofunye ansa ennungi so obulamu bwaffe bajjama tetugenda kumala bumazi omuntu offe nti biggweremu awo bwe tunaafa tugenda bubuuzibwako ekibuuzo ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okubuuza abaana Adamu an shababihi fima ablahu mu njogera endala bagamba an jismihi fima ablahu al jismu gwe mubiri n'amaanyi ate shababu ke kaseera k'obuvubuka akaseera k'obuvubuka ko Allah yakajjayo kulwokubanga omuvubuka buli omu atunulira muvubuka ate abavubuka bwe basinga okukola efujo naye Allah omuvubuka gwalisaasira n'abanga avudde mu kaseera k'obuvubuka ako akazibu ennyo nga takoze ensobi Allah agenda omwana Adamu oyo agenda kumwejjana n'olwekyo ekibuuzo bagenda kubuuza omuvubuka an shababihi mu kaseera akavubuka fima ablahu wakatambuza otya tulina abavubuka kati ku ssaawa eno mu ggwanga naye gwe weeteeke mu kifaananyi ekyokubeera nga mu kaseera kano singa Allah akutwala abantu ba Uganda abantu b'owangaalira obuvubuka bwo baganyiddwamu ki amaanyi Allah gakuwa mu kaseera ak'obuvubuka kubanga omuntu bw'akaddiwa abeera muzeeyi takyakola nnyo omubiri guba gunafuye n'abaana abato babeera banafu naye omuvubuka gwe tusuubiramu okubeera nga batulimira amakubo gwe tusuubiramu tukolera emirimu egy'amaanyi naye waliyo abavubuka abamu ng'ate ekyalo ekifo gyemufunamu emigaso bamufunamu buzibu bw'obeera nga embeera eyo mu buvubuka bwo abantu babawangala naawe ekifo ky'okufuna emirembe n'okufuna emigaso gy'oli ate bafunamu bizibu manya nti oli ku mutawaana togenda kusobola kuyita kibuuzo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda kukubuuza ku lunaku lw'enkomerero agenda kukubuuza ku kaseera ak'obuvubuka oba oyagala kutambulira ku myaka gyaffe gye baabala nti omuvubuka atandikira ku myaka bwegiti paka bwegiti naye kitwale nti okuva ku myaka nga 15 paka ku myaka 5 oli muvubuka 15 45 oli muvubuka toli mu bantu be bakwata nga bakola ebikolobero ebinene toli mu bantu batemula bantu olw'okubajjako ebyabwe olw'okuba nga olina amaanyi ne mwegattala ne bavubuka banno ne mugenda nti mugenze kunyaga mugenze kuyingira amayumba g'abantu embeera eyo etera kubeerawo ku bavubuka era bw'owulira nti waliyo abatema batemudde abantu tosobola kulowooza nti baana bato ba myaka 10 oba 8 ate na mu ngeri emu tebasobola kubeera bazeeyi ba myaka 7 oba 6 ebiseera ebisinga kaseera ka buvubuka buli fuga ekolebwa esuubirwa kubeera nga abavubuka be bagikoze n'olw'ensonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam akuwadde ekibuuzo ekigenda okubuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero obeere nga okyetegekera nga tonakuba mu kaseera ka buvubuka mulekeraawo effujjo kubanga bagenda babuuza ku kaseera kamwe ak'amaanyi ako ekibuuzo ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatutegeeza omuntu agenda kubuuzibwa an ilmihi madha amila bihi omuntu agenda kubuuzibwa ku knowledge okusoma oba irimu Allah gyakuwa wagikozesa ki irimu bwetwogera ku irimu nga kiri mu Luwarabu abantu balowooza ntutegeeza baseeka naye bwetwogera ku kigambo irimu okumanya kwonna omuntu kwoba osomye okobaseeka yes kulina ebibuuzo bingi bwobanga Allah akuwadde n'osoma wa sheekh oteekeddwa okubeera nga owa ansa entuufu ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala okole naye eyasoma obubazi eyayiga okukola amasannyalaze eyayiga okukanika essaawa eyayiga omulimu gwonna gwayiga yayiga okuzimba abantu bangi bakozesa irimu Allah gye yabawa okanika ssaawa obbiramu bantu ssaawa zaabwe oba okubabba ebyuma ebiri mu ssaawa ne bateramu ebikadde okanika motoka era okola kyekimu irimu Allah gye yakuwa ey'emmotoka era naye okukanika emmotoka naye Allah agenda gikubuuzaako
wazikozesa otya wazikozesa mu kukola binakuyamba nakukanikira abantu motoka zaabwe oba wazikozesa mu kukosa abantu nga babbako ebima byabwe n'obikyusa obukugu Allah bwe yakuwa abantu bangi abalina iremu katuna tekinologiya ono omupya tekinologiya naye abantu bakozesa tekinologiya okubba abantu olina abba esente ku akawunti y'omuntu nabba esente ku simu n'afera abantu ku masimu embeera eyo yonna gyebukozesa nga irimu eyo Allah gyakuwadde agenda gikubuuzaako bw'abanga yagikuwa kubeera nga ogasa abantu ate n'obakosa bw'obanga wazikozesa mu kubakosa Allah agenda kubonereza era ekibuuzo oba okigudde bw'obanga wagikozesa mu kubagasa Allah agenda kuwejjana era ekibuuzo oba okiyise ekibuuzo ekisembayo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfakahu ekibuuzo ekisembayo kikwatagana maali bannanga obugagga bwe tulina bonna obugagga bw'olina emmotoka ebizimbe engoye z'oyambala n'engatto amaka mw'osula ettaka ly'olina esente enkalo eziri ku akawunti min aina iktasabahu emaali okumanya nkulu ebibuuzo biri bibiri kuyo min aina iktasabahu Allah agenda kusooka kukubuuza ennyingiza y'esente ezo kino wakifuna otya ennyumba gye wazimba emukono wagifuna otya emmotoka gy'ovuga V8 oba rawumu wagifuna otya emaali yonna gy'olina ekibanja ettaka walifuna otya min aina iktasabahu walifuna otya wafima anfakahu ate ekibuuzo ekyokubiri walisaasaanya otya abantu ku nsonga y'emaali balimu emiteeko esatu bagenda kubeeramu emiteeko esatu ku kibuuzo kino waliyo abantu abagenda okubeera ne ansa entuufu ku kuyingiza kw'essente nga zayingira mu halaali abo gye bali aziyingiza mu halaali naye ate ekyomukisa omubi n'azifulumya mu haraamu ogwe muteeko ogusooka ogw'abantu oyo yaba agudde newankubadde nga esente wazifuna bulungi naye nga wazisaasaanya bubi kwekyo ekibuuzo ogenda kubanga ogudde era ogenda kuyingira omuliro omuntu owokubiri muteeko gw'emaali waliyo omuntu ng'emaali agifuna mu haraamu ate nagisaasaanya mu halaali asoose agifuna mu halaali nagisaasaanya mu haraamu agifuna mu makubo amatuufu nagisaasaanya mu ebyo Allah bye yaziyiza oyo yasooka owokubiri agifuna mu makubo ga haraamu naye ensaasaanya ye nga ya halaali omusajja munyazi omusajja emirimu gyakola gya haraamu atunda ebintu Allah bye yaziyiza n'afuna sente mu haraamu gye bali ne ziwera balina amabaala balina ki esente nga yimu azifunye naye sente ezo n'agezaako okubeera nga aziteeka mu kuyamba bamulekwa n'aziteeka okulimira abantu enguudo n'enzizi ebintu ng'ebyo oyo naye alina obuzibu obwo nti emaali gye yafuna yagifuna mu haraamu newankubadde nga yagisaasaanya mu halaali omuntu owokusatu ye muntu Allah gwayagala era gwagenda okuwejjana ye muntu nga emaali yagifuna mu halaali ate nagisaasaanya mu halaali amakuba gagiyingiza gaali matuufu yakolanga mirimu gye nga musuubuzi oba emaali yagisikira mu kusikira okutuufu oba emaali yalinga akola n'afuna omusaala gwe mukozi wa gavumenti mukozi musomesa n'afuna omusaala emaali ebeera ya halaali ate era bwe yagisaasaanyanga ng'agisaasaanya mu makubo era ga halaali oyo Allah gwayagala n'olw'ensonga eyo abalina emaali gy'okoma ogiweza gy'ogenda okubeera n'obuzibu mu kwanukula kubanga alina ennyumba emu tagenda kulwanya mu bbaliro nga muntu alina bizimbe 100 bagenda kimu ku kimu nti kino wakifuna otya kino wakifuna otya kino wakifuna otya n'olwekyo okusinza ku bisobosolozeza bwe buzibu bw'ogenda okufuna era mu kwanukulira ebibuuzo ebyo mbebaliza okumpuliriza mweteeketeeke banadamu tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa taala ng'ebibuuzo ebyo obirinako ansa nkugambye nti tuli bulungi nti twabifunako tubirina naye okubyanukula olina bikolerera tebirimu kukoppa nga wano nti nja kufuna neighbor ampeeko ku ansa nedda tebirimu kukoppa byagala kukolerera olyoke ofune ansa yabyo entuufu saba Allah ow'ekitiibwa atukuumire ku ddiini yaffe eno ey'obusiraamu asobose okukola ebyo byayagala bulijjo byasiima era tumusaba atuyingize ejjana atuwe n'obuvumu okwanukula ebibuuzo ebyo. Barakallahu fiikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.